dobuza nga babomba webuuza Wyke buuza bomba. Nkulamusizaako yonna gy'osinziira okubanga otulaba amanya n'eddoboozi of course Medi ng'era ku Nyondo Media kwensinziira okubanga nkuweereza tumaze ebbanga nga tulanga mwana mulenzi Wyke Benda boys otenda ate nga ndi wano okubategeeza nti yamaze dda okuba nga atuuka mu kizimbe sawa y'okuyimba yokka yeesigalidde okubeera nga mwana mulenzi alinnya ku stage yatambudde bulungi nnyo okuviira ddala e Uganda ngera yatuuse bulungi nnyo mu UAE. Olunaku olwaleero agenda kubeera nga performinga waneeno wennyini ku Legends Basatwa obudde buneeno bwennyini bwe tulimu. Weekuumire ku mukutu gwa Nyondo Media, Facebook of course kwe tuli, TikTok kwe tuli, Instagram and YouTube. A wizard of love anti twatusedda ku Wyke Benda olunaku lwaleero gwatanaba kutuuka simanyi kikyoliko naye nga twatandise dda omuziki twandisa wali wonna abaana bali mu kuyingira abaana beesaza obukumba abaana banyumye gwe nkugambye naye nga tuli ku Nyondo Media tovaako wetukutusiza ebintu ebirungi ebyamawulire ebinyuma concerts ez'enjawulo ez'abayimbi ng'olwaleero tulina abantu ab'enjawulo bangi nnyo tulina tiimu eno ey'abatyabula performers bagenda kuba tukuwa omuziki ogamba otya mukama wange sina tabu mukama wange oliddedde ndiddedde yabula performers nallo so kompemu pam sagala mutuswaze baze ku performinga ku Wyke Benda mazima naye nga wekuumire ku mutimbagano gwa media gye bayita Nyondo anti wizard of love nzabawe ra wagala nnyo tongana kusobola kuyimagininga kyaliwo yanguzayo namba ulira ensonga eriwo nina future yo nkulaba ondagako kuba taipu yo zibu nnyo kusanga mulo matire enkola zo leka saizi konnana you are one in a million was can't tell my love for me love for me feel about you kufiringa nnyo tobigana tosobola na kutebereza wangi Onkola gwe kyenyinza okukugamba sokuveeyo nkole Wamma kyenyinza okukugamba yo vibe y'amaanyi nnyo Wyke Benda boys otenda amaze okubeera ng'atuuka ku Legends Bar olunaku olwaleero katweyongereyo tulabe nate era bwe kigenda okubeera tova ku Nyondo Media. Wamma papa tuyimbemu ffenna kiri kitya kiri bulungi munnange badde bagamba nti abantu batandise okwekyanga bafulumya ebbalo muyimbi tagenda kuyimba naye gwe kiki kyolaba ekigenda mu maaso munnange kyendaba kiri bulungi amaanyi mangi vibe yogiwulira vibe eri oli ku Nyondo Media Nyondo Media sanyisa okubalaba abanyondo kale papa tumirayo ku muntu omuntu gwentumira tumira bakyali bange bonna mbatumira ate ndi musanyufu Wyke Benda ze tumulabye and we are happy and we are vibing vibe weri. Thank you man. Webale kuwagira Uganda music tujagala webale kuwagira Wyke Benda boys otenda
webale kuwagira Wyke Benda. Of course tulina okumuwagira we waffe na Uganda tuba Uganda tumwagala nnyo twagala Uganda music we are one. Okay. Iva ngata buse wasaze okutula mu VIP sebo wasaze okutula mu VIP sene wesijja sasanyako kamalo kulumbako ku mugagga tannabakunda ne kamalo mulumba jagala kulumba ku CEO JICC abekocho bugambo nga 2-3 bwatugamba kyobomanya amanyi mangi CEO JICC nakusazeeko dda ogamba otya obadde olowooza weekwese nnyo wangi nenga vibe eri etya kiri kitya abantu balaze itwala amaanyi webale kuwagira itwala event webale kuba supportive eri Nyondo Media webale kuwagira Uganda Nyondo Media tulagala nnyo muweereza bulungi blessed love webale tuwagira mukwano nenga vibe eri vibe y'amaanyi kyamutedda itwala bwetegeka tewali akwatamu batulinde Abu Dhabi ku Sunday nga 12 Kings Club tuleyo ffenna. Thank you so much kamalo yimbako n'omwana binagwa kanzije kankuyiteko wano katono mukwano omuziki ndaba gwo gukuvuga speed naye ng'oli bulungi papa ogamba otya amanya gaffe wangi amanya gaffe Nandi's Beauty Parlor, Nandi's Barista Academy. Ndi wano ndi happy. Oli ku Nyondo Media buterevu live. Era mbawagira nnyo wansonga mwali mushutinzeko clips zange. Okay. Yes. Webale twagala. Mbagala nnyo. Webale kwagira Uganda music. Mwana kyakabi ze talent ze tulina. Ndabe meza yonna etugadde vibe kiria. Anti Case Brand Promotions yekikoze. Wangi? Case Brand Promotions yekikola. Wow. Mami nga musanju. Mami oli otya? Ni bulungi ogamba. Oli bulungi. Yes. Oli musanjufu. Yeah, because it is someone I love so much. Oh wow. Magala nnyo Wyke Benda. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Girl, tonight I'm in your corner. Let me be your Superman. Let me be your master planner. Girl, tonight I'm in your corner. Chomulungi baby bambi. Webale nnyo twagala mukwano. Omuliro tegukwokya mwana wa mama. Papa oli bulungi. Asa nakusazeeko danse omukulu ono omulaba omukulu ono aneekwekako nnyo naye nga kintakime tuli baluganda ogamba ote mwana mama Bulungi mukama wange. oli bulungi Waikukiria. Ndi bulungi bulama wange. oli bulungi buli kimu sitete Buli kimu kyambula bulungi. okakasa Nkutidde naawe. asa aliko papa Kale mwana. oli bulungi obadde oneekweseeko Anga wende. paka weekunoonyeza naye nga bale kubaawo papa blessed love koona ako nkayimbira bale bampe ku space
sweetheart, nsaba ka space darling. Osazeewo ng'ovuga. Oli bulungi? Nenga oli bulungi? Mwebale kuwagiragana kandi bale kusimba tonya singa nesimye nenga kyoba omanya bayibu ye erikkiriya eno kikabuka ennyumba yakuttedde omuliro tuli ku Nyondo Media kwe tusinzira okubanga tubaweereza blessed love. Yaman. All right. Mukama wange jangu todduka. Ogamba otya mukama wange? Ndi bulungi mukama wange. Oli bulungi? Bwentyo. Zamaanyi gadde gamba. Amaanyi tegalina bagwanga. Ezikiriza. Amiina. Itwala. Bwesuubiza terimba. Amiina wetwe wetukola. Webale tuletera. Obudde buganye naye era omuyimbi wali mu nju. Webale kutuukiriza kisuubizo. Amiina. Nengo kimanyi oli ku Nyondo Media Swage. Byonna bitatambudde bulungi. Tubeetondera bannange. Oli ku Nyondo Media live. Amiina kiri kitaba tubaka tuba. Era kyensobi yonna gy'okola obudde buno tugiteekayo nga bweri. Bannange. Okay, oyo abadde CEO Itwara Events era nga tuli ku Legends Basatwa kwe tusinzira okubeera nga tubaweereza. Wyke Benda mwali mu nnyumba ate ng'olunaku lw'enkya agenda kubeera ku Cubes Club Village Hotel Abu Dhabi. Bawali chibabi ngoli amani gamba bawali baliga ngo kamanze na chitwa gamba Yo, Wizard of Love, and tuchagena maso. It's a fire. Mu Legends Bar satwa gwataze wasubidwa dda. Tuli wano tuli mu kunyumya. Agamba atya omubedi. Bigambo. Yesebo. Omukwano gagaba bwendo gwawe mazima ono tomukwatako owange tomugamba ngokayimba nge yakayiya lawonkuba bulo kwegambo file gwe my life agamba atya mukama wange my life ali fit nyonna nenga shogira botya yo ya tabu Wyke Benda bikyatukuba oba nyo zima webale kujja kubeerawo siso nze mbeerangawo man weewaawo n'olulala Wyke Benda wakullo zima wagira omwana oyo osegera nze nja muwagira paka weewaawo naye nga tukyagenda maaso sorry nalo agamba atya mami ng'oli musanyufu
bakuletedde omuyimbi wo mazima gena maaso awagwan broda agamba atya naye nga mwebale kujja okusapootinga omwana mulenzi Wyke Benda ogenda kundeka ku TV tuyagala kubeera ku TV tetulina budde no time representing to the fullest Wyke Benda 256 yaman zima avaiso tenda naye ng'okiraba otya kubanga ali mu nnyumba leero mwana wakabi oyo muniga azanya tafasi ebyaddala wakabi naye nga nawe weebale kubeerawo mullo namwe nga mwana Dubai 971 tuli bakabi bona ba TV presenter muli bakabi mwana batano anti tuli ku Nyondo Media ogimanyi Nyondo Media mwana muli bakabi nnyo mwana mwabakyasizo gyakabi muganda wano webale kutubeereramu nze mbalaba buli lunaku mwana ataano bitiibwa gyakabi muganda wange bwetyo kyo bwekyagenze tukyali mu kikuba mpola mpola anti Wyke Benda ali mutukuba omuziki agamba otya omukulu listed ogamba ki listed naye ng'okiraba otya okubanga omwana we kale era ali mu nju I think it's the best thing that can happen to UAE naye nga mwebale kujja okutubeererawo tubaawo muzeeyi Uganda is our country and talent is our thing okitegeera tubeerawo mwebale kusapootinga music wa Uganda kyamaanyi nnyo ogerako noono agamba atya mami mazima ng'onyumye leero mwebale kusiima nze bwe nti onsiima ebirungi Okay, mukulike eyo mwenna abasobodde okutandika up in a good number mu show ya Wyke Benda. Of course ebadde ku Legends Basatwa performance ebadde nnungi nnyo. Disregard allegations zonna ezibadde zitambula nti Wyke Benda taperforminze batagenda kuperforminga. Of course we are here to give you authentic news. Wyke Benda amaze okubeera nga performinga show ye ebaddeyo olwaleero ku Legends Basatwa era nga olunaku lwa Sunday agenda kubeera ku Cubes Club Village Hotel Abu Dhabi. Mutuuke mbudde mukeereko obugoye mu bugolole obugatto mu bwoze bwonna bubeere nga bushanana twesangeyo ng'ennaku z'omwezi 12 tuli ku Cubes Club Abu Dhabi. Teweerabira ku followinga sharinga subscribinga commentinga YouTube of course kwe tuli Facebook Instagram Twitter wamu ne TikTok Medi on Another chambers. Oh my God, Bomba made my beat. Yebe obulungi bunda bosana kuba kwini ze bino byegamba nkugamba kuva ini ngana kwego mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleko okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nze nzije okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 52 mukaga munana noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo.